Serena, yaletina Serena. Zenali natyo mukwano nebo subize ebiraro abalungi mbwaza namaso wenguku watobe pirato yude sikaliyoti omatoto change noli Serena nenda nkutwale kwe waife ebuwenge obona obusoga webulaire ndakukubira nembaire Nichabazinga nendo mubone mulubiri ebugembe abalangira n'abambeda abo baida kusalira nte niwe balete ndolito senda kukweka mchebwiko ebyokulye waife bya bulido idono genda Nze waffe jensibuka yenze Serena akawala na mirembe mukyaleta ali bakusere mwana abangamaze waffe mata osena kunsule n'obojjuza omuwala takuba nalota kikafuwa okufuyira oluwa mutale nga twasiba binywa Mama Serena ineno nogere kumujaja ofuni omusogono kaluya atalyanga na kukubudada Mama Serena ineno nogere kumujaja ofuni omusogono kaluya atalyanga na kukubudada Oh my baby baby Bambi tonziza mu bedi abasoka bamala mwamanyi nabawalavu bampa bitaffe Loving you yensonga n'ensumulu zettu ntya nnyo okuba naawe mu nju ababaliyo omuliro nga gubokya zitidde nasomoka ntya kira baŋŋamba ezzike ly'omu mabira Yes nate tukomye wano ku Lubalusewa TV tubebaza mwe mwenna abatugoberera ku YouTube channel ya ne Facebook channel yaffe mu subscribing mu liking tusobole okubanga tubaweereza ebirungi bisingawo ebisere bisinga abo tuba tutandika programs za ezenjawulo tuyina akagambo ketuga nti tutekebwamu ensimbi abasanise junior schools banono nga basangibwa matuga baweerera basomesa abaana bafu bulungi tuyina nabala abatekamu ensimbi beba Sebaru Properties and Construction banono bakugu mutaka mukusuubula sakono okutunda oyina ekyapa kyo oyagala kukyusiza ze muyita transfer babikola bayina ba architecture basobola okuba ennyumba nga tonnagizimba basobola okuba ate mu Sebaru Properties bayinamu n'abazimbi abakugu bayinginiya basobola okubanga bakwasaganya ennyumba yo oli bweru osobola okubanga obawa ssente ne baggulira poloti oba ne bagguza poloti ate ne bamala ne bakutiramu ekizimbe ekyoba oyagadde kivula nti bayina ba architecture basooka ne bakuba pulaani y'ennyumba kikyo oyagalamu olunaku olwaleero Lubalusewa efunye ku director wa Sebaru Properties bulijja abasinga bamutubuuza bagamba yali wafaanana atya omukulu ye Sebaru Lodgers ate nga ye Sebaru Properties ye director ye nannyini teri nti ate ono oba ono ye nannyini olunaku olwaleero tuli naye twagala tuwayewayemu naye atubuulire mataka ki ge bayinaawo essaawa yakakati era biki bye bateekerateekera bakasoma baabwe ebipya tusanyusa okulaba ku Lubalusewa TV Mukulu Sebaru agisamwero esebo okunkiyaza ku Lubalusewa TV esebo okay abatulaba baagala okumanya gwani ekintu kino kimazemu bbanga ki era bipya ki byobaleetedde amanya gange nze Sebaru Lodgers Sebaru Lodgers mwava kampuni eyo eya Sebaru Properties and Construction okay gwe Sebaru Lodgers Sebaru Properties yava mu Sebaru Lodgers kyokiza ekintu kikyo kinyinyi ekintu kyange kya musayi kyange ddala sibine ebikubiri yesu mwamwe ate nkola mu office ya gundi ekintu kyange nze director wakyo okay omanyivu bwenkirimu badde ombuuza obumanyivu bwenna ekintu kino oba mu ttaka ettaka nimazemu emyaka egiwera kiri mupya nnyo mu ttaka era singano zabandaba bamanyi ettaka nimazemu emyaka tingina mu 15 nasooka nenkola nga nkolera abantu nga nkyakuguka natuukira okukola Sebaru Properties kitezanya nkuguse mu ttaka kati offices za Sebaru Properties omuntu ali embaali ali e Masaka ayinza kuzisangawo Sebaru Properties n'oba oli mu ttawuni n'oba oli mbaale era olinya taxi nekuleeta e Kampala okuleeta e Kampala n'okwata ku Bombo Road Bombo Road ovira mu Matugga ovira mu Matugga okwata ku kikubo ekidda e Wakiso kuba ekidda e Wakiso leesono lyakitirivu nnyo balita St. Marcelino's tuli near St. Marcelino's oligipawo kati nnyo oba otuuse ku Sebaru Properties era ekizimbe okiraba kiri awo ekizimbe kisinga obunyirivu
Kiyagonja tulisse mukama wange kati eno estate gye tuli mu ba site gye tuli mbaji ya eririddawo site eno eri Kasayirwe Matugga phase 2 phase esooka yagwawo dda phase esooka tugagiddamu tugagendayo kwayo mu Girabe nozesikaddemu plot B okay tuli ku phase 2 phase 2 ploti ziri mu bisale biti abantu baagala okumanya kati omanyi mu ttaka muno tuguza bagagga bokka okay tuguza abantu abatenkanankana okay tulina abantu abagala ploti eziri mu sente ez'awaggulu milioni 25 okudda waggulu tulina n'abantu bano fe mulimu gwaffe ogwa properties tugiyita jangu nga wendi jangu nga bwoli yaliwa jangu nga bwoli yaliwa omuntu ajja kuba alina milioni ze 7 talina kugula ploti ya milioni 3 okay ng'alina milioni 7 ate ng'alinako 5 properties tumwanza ntumubanje ate ekibanja mpola ekisanyusa kati site eno phase twagikoze mu byapa n'ensonga ntwadde batubuuza tetulina ploti zitandika ku milioni 7 kudda waggulu abantu bakitubuuza nnyo tulaba nga tukikolamu twesibe nnyo mu byapa ebyo tuga ne bamufuna mpola bano abantu abatandika obutandisi nebaka tubafunye site eno eriko ekemu ne decimal 2 twagisazesaze ploti zino 19 ez'abantu abatandika obutandisi bwe abavubuka Konvuga bakatandika okukola nafuna milioni ze 7 kyasooka olowooza gula ttaka olwa ploti wange oteeka olupa naye nga talina milioni 3 kambuzeemu kiba kiza mu Sebaru Properties omuntu asobola okuba nga alina milioni ze 10 n'ajja mu Sebaru Properties n'agulako ploti ya milioni 7 milioni 3 n'atandikako okuzimba ekyo kye mbadde ŋŋendako ssebo mu Sebaru Properties kali site eno twagisaze okuva ku milioni 5 n'ekitundu paka ku milioni 15 5 n'ekitundu paka ku milioni 15 omuntu ng'ofuna ploti ate n'oba zitabanga siza cash tukuguza kati site eno tulina 5 ku 5 eba half and ya 5 ku 10 ya milioni 12 tulina ziri ezikola amaduuka ziri fuuti 45 fuuti nkaaga pasadde milioni 15 tubone wane emabega wano fuuti 3 ku 4 tuziteka mu milioni 7 kitundu tubaana 3 ku 4 tuteka mu milioni 5 n'ekitundu naye abantu bagula kubanga tewali baguzeewo site mpenda kizane Kasayirwe phase 2 neetera phase 2 gituuse wakati kati waliyo abaana abali ebweru muba kwasaganya butya kuba nalinda byeko ku Sebaru Properties page ya Facebook kwe muri abaana abo baagala okubaguliza ploti abantu bababye nnyo ku Sebaru Properties oboga bye namba yo bakola batya Sebaru Properties abantu abali ebweru ate munenzi baba nesiga bwesi zisimanyi nze mbaguliza ddala nga nindaga zikyalina mu manya gange abamu mbaguliza ddala n'obujulizi bwebuli mbaguliza ddala abavubuka abamanyi bampeereza bakiraaya ndi okuva ebweru ne mbaguza ne bajja ne basanga endagala nenzikusa ndikanziza mu mannya gaabwe nobazi bya ne mbazimbira ebizimbe bye byenzimbyeko ebimu so ffe bantu abava ebweru ffe tubba abantu ekintu kyo kisangawo nga woliwo kiguze yatubaaniriza tubaguza yatukyabaaniriza waliwo okusomoza obukuli nnyo mu mataka abafeera amataka Sebaru Properties mwakijjako mutya nembanga temuyinaamu abo abafezi kati ffe mu Sebaru Properties kisooka tukwataganya n'abantu bangalo mpanvu era oba bangalo mpanvu tuwaniza mu ofisi yaffe tugeza nnyo okwetankira ebyo sijja kwogera nnyo bingi nti nno ffe tubba tukola ki nekyemenye ffe tuli straight ebintu byaffe bya mazima na bwenkanya katufune ku site endala ekirala mpozi nga tunaa kuvaawo enamba z'essimu tozibawadde abantu enamba zange ez'essimu tuyisooka na simu ya Airtel line ya Airtel eri 0706 41 61 24 ntuba n'enamba ey'MTN 077 01 21 00 eyo nno nga yine ku WhatsApp ne ku Facebook Oluba Lusaba TV ndowooza nga bwe tubagaa nti buli muntu yena tutekamu ensimbi tugenda ne tumunoonya gyali yonna najja nasooka nababuulira n'abakuba bizinesi maaso ensangi zino bagaa nti tumukuba bizinesi maaso bale ba Sebaru Properties tugatambulako mu phases ez'enjawulo batulage ku mataka ag'enjawulo kati tugenda ku phase 1 sijibalazeeko wali byapa siyaddeko ploti B nayo mugenda kugiraba eno phase 2 mu Kasalirwe hali tuva wano tugende wabaida kwa odi aid bina odi aid buuzu ne phase 1 ne phase 2 mpulira konti producer wange yangambye konti Sebaru Properties egenda kubanga ate yeyambaza Luba Lusewa TV abakozi bayo ekyo bwe kiri ano zabantu tansi n'okubambaza bakuba omukulu omuyaze tali mu t-shirt yani ne kyatubakoola buli muguzi ajja ku phase 2 Kasalirwe tumusoza sementi 3 buli muguzi ajja n'agula plot tumusoza sementi 3 oba azaagala mu cash oba mu sementi tuzimuwa buli ploti yonna gy'oguze nafuna kwa t-shirt tuyanze
Kasayirwe phase wano nyembadde mbagamba. Nenzo gya tubantu bagizimbye ne fana bunyo kwata kumejunze kama tulabe neighborhood wefanana bagire bidadde ne byapa esikadeko plots 2 bana mukisaba bili benjagala ku myoni 25 biwangu lye kyapa manya gawo mbuze Sebalu Properties mukola n'ebyapa tukola ebyapa bino ebyapa nti byakubulako kiri manya gajjajja manya gato gakikyusa yagoba ku letters tubigobako letters bino byogenda wa administrator mungi nnyo fena tubikolera katubana teeseza mu nteeseganya ennungi okay ne kati wano si webyo omuntu gwa site tulina kuguzana gamba eka 3 nkugezaako eka emusako eka ye munokola ebyapa byo ekyo bwekiri kati wano poti sigaddeyo 2 za milioni 25 omukyalo okunuze mu kamera oyo webweru we Sweden wa Netherland yagwa plots 2 asetinga kalina muli waliwo omujasi yagula yemu waliwo n'omukyala akudnasa alimu eipoloti semba kali zino ziriwo 2 zino zentunda zekukubo yaga milioni 3 zekukubo ziza limutano ziweddewo zekola milioni 3 tuli ku Lusewa TV nga bijjo kati Sebalu Properties wana ate wetutuuse wana tutuuse tuyitawo buuzuume naye ffe erinnya eryangu bakozesawo World Ahead matuga World Ahead kitundawo nnyo naye nga ate World Ahead ssomero liri mu buuzuume naye nga buuzuume LC kati mbadde ngezaako Bagama nti tuyina buuzuume phase 1 ne buuzuume phase 2 kayino estate ya buuzuume phase 1 yali ya eka 2 tusigazaako plot 2 yana wonjagala badna mukisaba meka 2 fune ekyapa nga kiri mu nyaga plot ze Sebalu nga zigwawo mangu antu wakumanya nti ndi mulambulukufu mu bintu byange buli muntu ajja ne muguza taleeta munne lweso ngamba isa bulungi gwoguza yaleeta omulala gwenguza yaleeta munne ate n'enkola gye mukwatamu epati naye bwe naguza plot ya 2 ku 10 muvubuka ali mu America netwaliringa na mukyala we nza puta sasulidde emyezi 8 nenga tumwina kubuza era yapenda kabimu wa George wano za ekisinga 2 emabega kati poti zano zo ziri mu sente meka emiliyoni 35 ofuna ekyapa kyo nezi sigaddewo 2 zokka wano beba namukisabo yagala ebyokwogera nti njogera lwakuba nti njagala abaguzi nti oba nti mbaga nti ntunda nnyo njagala nawo plot 2 situna bitali byange phase eri eye kasalirwe watugenda nti ajja okugula afuna obusawo bwa cement 3 ate kuzeeya bawente siwe nkola siwe mukama wange ngabe nsawo 5 poti eye chapa ngabe nsawo cement Sebalu Properties nempuya ko t-shirt ya Sebalu Properties eye chapa ogabe nsawo 5 n'ogabirako ne t-shirt ya Sebalu Properties bakowole mpita mpola bakasoma bange bonna feba Sebalu Properties and Construction tuli bakugu mu kutunda ettaka saako n'okukola ebyapa tuli bakugu mu kuzimba amayumba saako n'okuba plan nkowola bakasoma bange bonna eyo gye bali ebweru ebule n'ebweya saako ne mu nsi yaffe nyaffe Uganda timujje mu Sebalu Properties mufune ebirago mufune ebyengera ebirambulukufu tulina plots okuva ku bbeeyi eya wansi ne ku bbeeyi eya waggulu tulina ebyapa ebya wansi ne ku bbeeyi eya waggulu tulina plots nezaffe ezaliza byapa ku bbeeyi eya wansi n'okujja paka milioni 17 naye tugenda buuzuume ku phase 2 eyo ya eka 3.4 era bannamukisa tubagera ddala yo ekyalina onene nnyo kati tugenda kola mulabo obulungi obugiriko sewo mukama wange tenate tubaniza buto ku Sebalu Properties and Construction tuli ku buuzuume phase 2 twadde ku buuzuume phase 1 nembaganda esigaddeko plots 2 kati buuzuume phase 2 nina bagambye erinnya isinga okukola matuga kwa World Ahead nenga World Ahead eri mu buuzuume kati wano eno site ya byapa eri ku eka 3.5 esewo mukama wange
eka 3 n'ekitundu byapa nabyo tubikuweerawo bya mu ngalo era nga olaba nandoza abazimbye obalabye oyo omwami azimbye oli omwami azimbye zino zikyaliwo naye nga nazo tutwalira ku milioni 30 ese okay kati mbadde omanyi badde nkyalambula ku site yawo ne Buzuumi ndabye abantu bazimbyemu amasannyalaze kiri kitya n'amazzi amasannyalaze sijja kwogera kubanga era ebikondo zo biraba waliwo nabikuyitako obuyisa amazzi gakuyitako ddala wenyini ku kkubo kati gojja wali se kamera tunuza eri waggulu ko ino nga weera weeyita amazzi gava ali ku mmenyu tukiiridde nokkiririza eno nokkirira amasannyalaze nago gyali ku mmenyu bunagenda ngaafuna ebiko ekikondo okay sio mukama wange kirungi kya makubo magazi kuba amakubo ffe twalaga fuuti 2 tukola agali ku mutindo ku standard y'ebyapa ese abamu batekamu enguza kwa fuuti 15 nefe fuuti 3 tezitubisa muntu kwetawo nkayana emyaka ebya tojja te bano beeyingiddemu kubanga fuuti 2 no wayingiramu fuuti 2 sero nga ya 18 n'eri 15 oli wayingiramu 2 ya 13 ibasonga kubalikola makuru kali standard save okay jukira ntubagamba nti Sebaru Properties and Construction bebamu kubatusamu ensimbi bebatwambaza ngafa abalubaluse wa TV onako lwalero tuline director agenda atulambuza sites ezenjawulo atulage bichi bye bayinawo bye basobola okubanga abanjulya ba customer baabwe Sebaru Properties wano wetuli bayito batya wano tuli wete omutala kabunza matuga nno wano kyamukisa mulungi Kyagulanyi Center munye atwalawo okay okay yatwalangawo okay balire unyiza okay mubaka waawo kati nengere ebizimbe byolengera eri waggulu wasu mutala guli ku Asumani ida makago olengera amalene nnyo Asumani omugenzi we wasula okay we yali asula kiba tunya site zino tunya ko nnyo n'emitu ebimba serebu okay ese mukama kati site ene lyetya mbisale site eno mbandiza nnyo ku site eno zezo ku site zenene zisinga obulungi kizibu nnyo omuntu salonga alina sente n'atagula kati kinjawulo ku site eno si yabyapa okay naye ate nga nnambula okufu erimako amatuufu okay tulina za 5 ku 10 okusingira ddala tuzirunda miliyoni 33 so oyagala afu yayo tukoma ku afu yayo tuddamu salamu Spanya nti 25 kwata 5 ku 10 oba afu ya 5 ku 10 afu eba musendeme afu ya 5 ku 10 efu ya 5 kwata tujirunda miliyoni 17 eza Uganda zokasebo ng'omuntu wefunira ndabe ina vya kalungi view yo nungi nnyo era omukolo za basewo ku Collins wali obolengera Collins ye watu bayita matugga mu 11 tule paint okay kati kilometers imeko tuka ku Collins afu ande kilometer afu kilometer tamuza we bigere diamond dalongi yi yawo waliwo ekifo kitali dalongi okay ndabe ku Collins ogamba ngenda ku dalongi chengulu wayo obotuse ku site ya fene twina site sendala zona okuva kwenu nimba kama twakalambula site mbikasebo wekitiyo twakalambula site zilinganya busobola okuziba ne kuja nga tukyalambula site okogera kutulaga kezi so katuva wano atugende ku mutalo omulala eno ekavunza phase ki eno kavunza eno nzinga phase 4 kwa kavunza temyetemye munyo ne mutunda sebo katuva wano twatwala ate ku mutala kirwanira no tulinawo site ateyo yabyapa nayo okay sebo kama kaliso kale ngabo twabagambye nti Sebaru Properties company nene ina ba architecture ina ba engineer kivula kuliko Sebaru Properties and Construction kitegeeza ki construction tibazimba bakuba plan buli kimu kyonna so kikolerako so esaya kati yenyini ndine engineer wa Sebaru Properties ono nga muzimbi atenge ebintu yabisomerera bakuba plans tebazimba kintu nga tebannaba kukiteekera buli kimu bakifuna okuva mu divisions ne municipality wamu ne Wakiso ne bamanya nti kino kyekigenda okujjawo amakubo gali mu matuufu magazi bulungi kisoboka mulimu abantu abamu bazimba amayumba ne bazimba ne baga anze sirigula mmotoka akandeke akakubo nga katono n'atajjukira nti enkye ennyumba yinza okukwata omuliro ate ne banga fire brigade so akuyitawo enkyo so ofuna omulwadde nga ambulance so akutuuka so tulina omuzimbi wa oba engineer wa Sebaru Construction oba Property and Construction agenda kuba tubuulira biki byafunye mu Sebaru Properties kubajjukira nawuliddeko nga baga nti yasooka kujja yagulamu poloti mu Sebaru Properties ate n'amaana afuuka engineer kuba yali mukugu mu byokuzimba katubuulira amanyage era atubuulire niyakyetaagisa ki bw'oba omaze okugula mu Sebaru Properties ettaka kyetaagisa ki okubanga asobola okuzimbira ennyumba sebo tukwaniza ku Lubaluso wa TV naye senso okulasa mukama wange esebo amanyi agange nze sikyali kasimu gansangibwa mu Sebaru Properties
and construction. Aha. Tuli ku kigambo kiri ekya construction. Gwoli mu ebyo byokuteekera abantu n'okubazimbira ennyumba. Kiri kitya? Ekituufu omuntu yenna kyenyinza okuga sijja kwogera bigambo bingi nnyo. Ese. Naye omuntu yenna yali agadde ekintu ekirungi oba ekintu ekiri ku mutindo. Yali soose kujja mu Ssebalu property construction. Okufuna ekintu ekirungi kyakola ki? Kyayagala. Naye ekintu ekiri makuba amaki? Amatuufu. Era omuntu yenna anoonya okuva mu mbeera ey'okunyigirizibwa, anoonya okuva mu bupangisa. Ese. Ndowooza yabadde yeegatta ku Ssebalu property and construction. Okay, kati betudda mu kuzimba. Mukulu Kasimu. Abantu abazimbi bagamba mubatiisa mwenga bayinginiya. Olina agula ploti ye mu Ssebalu properties. Kati okuzimba teno omugamba ojja gula zima emitwalo 3 ojja buloka ojja kolotya. Gwenga yinginiya mukola muti omuntu asotandikawo n'empolampola nga Ssebalu properties. Bwesobola okuga nti tukwatako kimpolampola ploti n'ogimalayo. Kati mu kuzimba kuli kutya? Ebiseera ebisinga omuntu wabajja okuzimba twali twaganya tumanya kikyakola ki kyalina nekikyayagala. Netutuuka ne ku ground wagenda okukola ki okuzimba kuba omuntu ayinza okugamba naguze poloti yange ng'oluusi yagiguze mu Ssebalu ki properties ogyo gitwala nga poloti eri mu ki mu mazzi. Naye nze nali agadde nnyo omuntu yenna ayagala ekintu ekirungi ng'era anoonya ekintu ekiri ku mutindo mu ggwanga Uganda lino n'ebweru w'eggwanga nga gyali bweru wa ggwanga ng'anoonya ekintu mu Uganda ekisinga obuki yeso si kujja mu Ssebalu property consultant. Kati nkutegedde kati wava ku ekyo omwami Ssebalu Rogers kubaga emanya gamaki amatuufu saaga omuntu atuuke matuga atangetange adde ku radio bamulimbe ku TV akola atya yeso si kunoonya Rogers Ssebalu property consultant. Naye wava ku ekyo omwami Ssebalu yennyini yatwalayo byonna. Ate nga naye agatta byonna nga naye yingini omuki omutendeke. Kati nsuubira aba atuuse mu ofiisi oba kampuni eyo ate bajja funa ekintu ekiri ku mutindo n'okumanya kikyasobola nekikyalina. Mbadde nkubuuzaamu okuzimba temubakaluubiriza lebo oyo? Tetukaluubiriza muntu okusinza ku kyaba akoze eki kyaba ayagadde. Era omuntu azimba luumu ebbiri oba azimba kalina tetumutwala nga azimba nnyumba ya wansi. Ese omukama wange basuubire ki? Mulimu abantu abazimba noga nti ngenda kuzimbira nkukwasa kisumuluzo naye atuuka nga buloka teziwera babayira ebintu tebiwera. Mu Ssebalu construction oba Ssebalu property and construction kiri okay? Ebiseera ebisinga buli wegatta ku Ssebalu construction ne Ssebalu property oba ogenda kufuna ekintu ekirungi. Nze naali agadde omuntu yenna ali gyali ng'anoonya ekintu ekirungi yegatte ku Ssebalu property consultant. Nova ku ekyo abajja funa ekintu emmotoka tuzina ezitambuza matiriyo okugenda gyali yonna gyali n'okumutika buli wabayagala ekintu ekirungi. Naali agadde omuntu yenna nga tannaba kusalawo kikyagenda kukola asooka ajje mu Ssebalu property tulabe ekikola ki. Naffe nga tusobola ayinza oba ayagala kukola netubayira ssente zalina nga tezisobola ki kutuusa kintu ekyo naye tusobola omumuyambako tumubulira nti otandika bwoti osobola okukola bwoti najja nga atambula step by step. Tuleke ebintu by'okunywa Ssebalu properties. Kubanga nze sinza nabyola kwaye nabyogana ebyayinza n'oggwa mu Uganda olw'omwami Ssebalu Rogers byantuusizaako bingi ate n'emikwano gyangasseeko mingi. Oba olwaliro osobola okuyimira mu kamera nenjogerako eri abaki abantu Katonda yali twawula mu bulamu bw'ensi naye nsaba Katonda amwongere omukisa n'omutima omulungi. Kati naffe tugaye nti aba Lubaluse wa TV naffe Ssebalu ogenda kutukwatako buli kimu tubenga tukimaliriza. Temugenda sigala kyekimu beera nga yeggase Katonda nga tomulabangako. Amiina buli kimu akikuteerawo. Okay. Sebo kama wange. Yes sebo. Sajja sajigende wene bweriko bwaguga. Esebo. Nikubawuga bwa acres big. Okay. Nino yatulina ekyenjawulo. Ugata no ku kintu kwesa 75. Wanji sebo. 75 weddu. Nazoba ogula afu yayo kozo 73. Okay, kati nyina akasembayo director wa Ssebalu properties. Tugenda mu festival Christmas season. Chichinga Ssebalu kye mutekedde aba customer abamu. Ssebalu properties and construction ina Christmas offer. Bane mujiwulirize bulungi ogula ploti mu mwezi gwe 11 ne December. Tagina nyigizibwa LC. Gojana mpa milioni zo 7 kulinda agreement yo ngikuwadde nga ne stamp kweli. Ngatali bya chairman intadesende za chairman. Offer jemba waddo basabya 5 gwe yobindekeri. Ekintu ekyo kinuma nojjoze ne milioni 7
ate chairman yagaye emitwalo 3 ayine tutandika okubeerawo nentukanga ne transport nzeyo tusimuyina twatudde nga committee tusaba abantu bakole Christmas offer ya miezi 2 ge-11 ne December go ujja nompa sente zo ba milioni 7 ba milioni 10 golinda agreement yonge 10 denge wedde buli kimu ne cement wa ne t-shirt tugiteerako ddala linda mukatonde bwe ngula plot ya milioni 7 sitawana kuganti chairman ngena agena kumuzira ko sente chairman cement ogobawo mutise ku mmotoka yona gyoboze nayo ne t-shirt yongo ogifunye eya Sebalo properties tata ngikintu mukikubi bulala kuba luli tubadojja chairman nakanda ate no tuuka nga toswana kwegulya ko kyo ino mmanya imaguza poti ya musavu ne wasa milioni 7 gokindekere kale katusugega batulambuza bannanga abalubalusa TV eno Sebalo Properties and Construction bakugo mutaka ngayo bagambe ate jukira basaveyinga ettaka n'oba olina ettaka lyo nga liri eyo nga lyakulemo yaga kulabira buyinja we buli bayina ebyuma bayina basaveya abakugu ate nga ffe mu Kenya we tulina sebo transfers omuntu omwa transfer nagamba ekyapa nga kikuwa mwezi gumu na kikuwa mwaka mulamba lewo kimpa ku Monday nkikuwa lwa kusatu nga kisoma manyi olimba nawe gizako bugeza ate lubalusewo teyokubeera ojja wadde okuwa office kaba kimye ebyapa babyeta ku Monday babiterwa kuna ndozo okiwulidde ebyapa ebyaffe ale subdivision tuzikolera ekinene nnyo mwezi gumu ziba za weeks 3 nemba subdivisions zino zibagabanyamu ebyapa ebyo oguze eka oyagagabira abaana bo bana oyagala buli kipinji 10 buli mwana afuneko ploti ye ng'ekyapa kyakirina mu mannya ge tukikolera omwezi gumu tulina obukugu obwo okay potwera transfer ibaya nnaku 2 ng'ogikuwadde ku 3 nga tugikuwadde ng'esoma aje Samuel buterevu Abalubalusa TV ndo ze mukitegedde ne Sebalo Properties and Construction batunyonyodde biki bye basobola okukola sites bazitulaze bayina phase 2 kasalirwe bayina Kwalda Head bayina Kavunza ne mukirwanira kwega matuga yonna bajetolodde nejjukira bakusurveying ettaka basobola kuli surveying ne basiri abwe ne bajja ne bakulaga anti points zezino ate ne bavaawo ne bajja ne bakukolera n'ebyapa transfer basobola okukolera ne bakukyusa mu manyago munaku bunaku agambe okireta ku Mande kulokuna obukifunyi lwaki obatoweyina ba Sebalo Properties and Construction kasubire nti abo bajja kuba bakutusaako empeereza ennungi basangibwa Matuga wali ku kikube ekidde Wakiso Maserina awo katonyo office zabwe ziri director Sebalo Rogers ate nga company Sebalo Properties kale tulina Sebalo Properties nate tutuse ku site yabwe endala agenda kuba gitunyonyoli nate eriwa ngabo tuzize tukulaga zonna zakola ki ze Sebalo Properties bayina so neno wetutuse daba wasende wakyali wapya dozero yemu ku site empya ze muyina ese mukama site eno tuzize mu za phase 2 bali ku phase walo gulu bali twagulawo eka 2 n'ekimu waggwawo tugamba tugula phase 2 ekemu isego yazo nazo ploti za byapa twaniza ba customer baffe kujja mu Sebalo Properties batweyungeko bafune ebirungi so atenga ne Kenya ule kiriyo ploti za lonza myonyi 27 ninga tutesaamu akatono isego nenga era onyebaito tula ku meza tutesaamu akatono tutakunyigiriza nnyo ate nayo tatunyigiriza nnyo naye era nga Kenya ule kiri wona era tikina nyonja wona wali nawe ero cement 5 ne t-shirt ne Christmas offer nga twagamira sura LC okay ekirala kyembadde sinabuuza ku company waliwo abantu abali eyo nga baagala ettaka eddene tugeze oli ayagala acres 5 la acres 6 ayagala kukola farm ayagala zimbako maka ga mu kyalo Sebalo ebyo ebirimu Sebalo ebirimu naye okuba si yeegula okay naye tulina contact ne bannaffe abakola obulungi omulimu ogwo okay esibo katika ngamentu yagala ettaka ew'obulenzi sijja kugamba nti sirina ate sijja kugamba tinyola iba bloka bayo ero jja mu Sebalo Properties yennyini ekufunira n'oba ofunye obuzibu bwonna bwonna ojja mu Sebalo Properties mu vunanyizibwa nkinga kata kukusaba amafuta n'ennyana enkunonyeza ekirungi kyo kyokola ki kyoyagala tugeze njala eka 4 nsobola okuwa amafuta n'engenda eruweero oba ew'obulenzi oba essemuto nenkonfirming ettaka eryo nga wenkonfirming nga nange engwala gano gensala subdivision kidali saanidde liri ku mutindo terina mbuzibu nenzija nenkugamba nti mukama wange nafunye ettaka lino era tufuna olunaku oba weekend netuddayo n'olyetegereza kana tukebera omwokebera n'olyokuba osasula ettaka eryo okay gwe naali eyo wano ku Lubalusa TV jukira Sebalo Properties esala amataka nesobola okuguza abo bonna kobenga oli milioni 5 milioni 10 n'aba milioni 25 kwa 5 ngoyagala byapa
so ne bano bennyini abaagala amataka ag'omu byalo ng'oli nti ayagala acres abiri ayagala biba kukola faamu ng'eyo naawe yanizibwa wano ku Sebalo Properties basobola okukikolerako ne baba nga basobola okunoonyeza ettaka eryo ennyininyini ettuufu lyosaanidde okugula jjukira nti bazimba n'amayumba ate nga basooka gawa plan tebazimba kintu bino ebintu abasinga bibasanga n'osanga ng'oli bamuwambyeko wirubaalo ye tebiri ku pulaani tayina we yayise wonna mu gavumenti naye Sebalo Properties eyita kamutangazamu kati nnyo mu nsonga y'okuzimba eyo puloti zino ez'ebyapa zino twagala nnyo pulaani olw'ensonga ziba ziri ku mutindo gwa gavumenti tubala zino puloti zetugambye eza wansi jangu nga windi sente ntini kitukuzimbira buzimbizi ojja kumpa sente musabe miliyoni emu kuzimbira ennyumba yo mala atandika okuzimba ajja kutwaliko wirubawo n'ebitiyo tugenda ku municipality oba ku division tugenda ku municipality oba ku division batuwa engineer ne batubuuza mugenda zimba nyumba yenkana entya era ku poloti ki ne bakubira engineer okuva ku municipality enansana najja oba n'atubuulira nti buli nyumba buli bisenge ebirimu buli kisobola kisasula sente bweziti sente ezo toziwa muntu fe tuziwa muntu nansana municipality oba Gombe division eina pin gibakuwa nogenda ku Airtel Money oba MTN oba kutiduka oba Sente Money nosasula nibakuwa receipt eyo receipt eyo gyobera nayo muntu wenayo bajira wonna nyingini yabajukulaga nena nyini